Musaza Butambala ng'abanoonya obukulu ku bifo ebyenjawulo bagenda mu maaso n'okutalaga ebitundu avuganya ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'e Butambala omulongo Nakato Nuuru yeekubidde endulu mu by'ebyokwerinda ku bantu balumiriza nti bamutiisatiisa. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Munna NRM omulongo Nakato Nuuru agambye nti waliwo abantu abamukubira ssimu n'abalala ne bamutuukira maaso ku maaso nti nga bamulabula Yesu niwe ebyakalulu. Bino byonna Nakato Nuuru abitegeeza CBS ng'asinzidde mu ggombala y'e Kalamba Butambala n'agamba nti abamu bamulanga okuba omwana omuto nti nga n'obumu bamutiisatiisa obutalinnya mu bitundu ebimu kyokka aweze nti tajja kutya era ensonga zonna yamaze dde okuzitwala mu bakulira ab'ebyokwerinda. Mu lwokaano olwo omulongo Nakato Nuuru avuganya ne Lydia Mirembe wamu ne Aisha Kabanda. Batandise okutiisatiisa nti bw'onojja mugombolola bweti oba bweti oba bweti tojja kunoonyamu kalulu kiddako kuba ABCD oba kikuwambe. Yongera okubalabula nti Nakato sali mukazi mutiitiizi okuzza mu kalulu kano najja nga ndi mukazi amalako era yeetengeredde okusobola okweŋŋaanya ebizibu byonna n'ebyabannabutambala. Yongera okubategeeza nti obukkirizibwa kuntiisatiisa wendi nnyo. Ate yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka Paalamenti owa Butambala ku kaadi ya NRM Godfrey bave kuno Mafumo Kyeswa yasinzidde mu byalo by'eggombala y'e Budde ne Kalamba n'agamba nti ku mulundi guno bannabutambala beeyamye okuzza NRM kyokka ne yennyamira olw'ensimbi nnyingi gavumenti zezeweereza mu disitulikiti y'e Butambala nti disitulikiti ezikozese mu kugabira bannabutambala emirimu kyokka ne ziddayo mu ggwanika nga bakulembeze abaliko tebazikozesezza. Emyaka 5 egise Butambala disitulikiti Katanga etandikwa 2010 y'emyaka gyokka gyemaze nga terina mukozi gwa gavumenti wadde mulimu n'omu so nga ssente zibadde zijja ne ziddayo. Emyaka gyokka zibadde n'enguudo ezisinga obungi teziyitikamu era zibabonyaabonya. Bave kuno mu lwokaano olwo alimu n'ekisitu Eyasi Mwanga Kivumbi n'abalala. Yaliko omubaka wa Paalamenti omukyala owa disitulikiti y'e Masaka Mere Babirye Kabanda avumiridde evvulugu eyeetobese mu nteekateeka ey'okuzimba ekitebe kya disitulikiti y'e Masaka nga kyaviiriddeko ssente ezabadde ziteekeddwawo mu nteekateeka eno okuzzibwa mu ggwanika ly'ensi eno. Oweekitiibwa Mere Babirye Kabanda bino abyogeredde ku nkuŋŋaana z'abaddemu mu bitundu by'e Kaabasese mu muluka gw'Ekibonga e Bukakkata n'agamba nti obuzibu bwonna buvudde ku bakulembeze naddala abaka ba Paalamenti ab'omu kitundu ekyo abalemererwa okulondoola obulungi enteekateeka ey'okuzimba ekitebe ekya disitulikiti y'e Masaka. Bamaze emyaka 5 balwana ekiteeka wano kiteeka tebasobola kusalawo musindike ffe ababaka basobola okusalawo nga mulina omubaka wa Paalamenti otuuza butuuza lukiiko obanga bakukkirizaamu n'obalambika kubanga obwo obukulembeze buli ku ddaala lya waggulu. N'olwekyo bassebo ne bannyabo twagala ekitebe bannamasaka esente ezazzeeyo akawumbi kalamba n'omwaka ogujja bajja ziweereza ziddeyo kati mubagenze mu kooti ebasalirawo nga mulina ababaka ba Paalamenti mwagala ku kooti ebebasalirawo musindikawo ffe abasobola okusalawo tusalewo. Mere Babirye Kabanda asabye abazadde bafube okutwala abaana baabwe mu masomero basobole okusoma yadde nga waliwo ebisoomooza nkumu naddala mu byenfuna naye n'agamba nti bakozese omukisa gwa basale zaagaba eri abaana abeetaaga obuyambi. School ya abaana gyengana bonna abateesobola ojja wano Ekaabasese A ne Kaabasese B ne Kakyanga n'obakuŋŋaanya n'ojja n'opita nti ewaffe tulinayo abaana 4 abatasobola kufuna bigenda ku ssomero. Nze nazaalibwa mukazi mwavu ng'ekkalaamu ne peeni ennemesa okgenda ku ssomero mmanyi kyekitegeeza omwana okubanga ku ssomero asomera bwereere naye nga talina bitabo nakkalaamu. Ssentebe go back to school eyo pulojekiti yange nga Babirye Kabanda era mbadde ngikola bulijjo yadde nga mbadde siri mu Paalamenti. Amina. Ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka Mere Babirye Kabanda avuganya ne Joanita Naule akwatidde NRM mu bbendera ne Joani Namutaawe owa National Unity Platform. Nga tukyali mu ssaza Buddu minisita omubeezi ow'ebyamazzi era omubaka wa Paalamenti omukyalo owa Kalungu Aisha Sekindi azzeemu buto okwambalira abamu ku bannakibiina kye NRM e Kalungu baalumirizza okutambuza ebyobufuzi nga basiga bukyayi naddala mu kiseera kino nga yasalawo obuteesimbirawo ku kaadi y'e NRM.
Minisita Aisha Sekindi abadde omunyiivu ebitagambika asinzidde ku kyalo Kiragga mu ggombolola y'e Lwabenge ng'akuyegera Muzeeyi Yoweri Museveni akalulu ku bwa pulezidenti ssaako okupeereza abatuuze mu Lwabenge baddemu bamulonde ku kifo ky'omubaka paalamenti omukyalo owa Kalungu. Abantu abo banyigiriza sijja kuboogera naye banyigiriza nga mbitegeera lwakubayumbe buzibye regisita eya Todongo ngiina regisita eya Aspen ngiina naye omwami wa Ssaabasajja agisomedde abeekawuye ng'erimu abantu bayongera mu 781 ng'awo nabapulaninga okuba Aisha olw'ensonga zaabwe zesiyinza kumanya nze njagala omuntu abeeyo agambe nti namuvuma oba yankola. Minisita Aisha Sekindi mu kunoonya akalulu ku muluka gw'Ekiraga atalaaza ebyalo okuli Kabuye, Ekisituko, Kassebwera, Mabaale n'ebirala era bakira buli waatuuka ng'ategeeza bannalabwenge nti ye tavanga mu NRM wabula kaadi yokka gye yaleka okutwala. Bannyini ntebe b'ebyalo mu kitundu ekyo okuli Gyagenda Godfrey owa Kisitula, Anne Kimbo wa Charles owa Kassebwera balaajanidde minisita ono ku kizibu ky'ebbula ly'amazzi ekikyali mu byalo byabwe kyokka bagambye nti gavumenti eri mu nteekateeka y'okutuusa amazzi mu byalo bino. Amazzi Muzeeyi Yoweri yatuteeka byanga maaso yakasima tanke emirundi yozageera ng'asima amazzi wansi kyasi nemukwata n'afulamuko ku mazzi n'agateeka wano. Abantu bano tebagenda bajja nga bakola ki bakima kutuuzibwa nga bula abantu bano bali wano ne balina obuzibu bw'amazzi ago. Maama senga oba otuyambye naffe yoteekamu awo kwekibyo ekisimamu amazzi tukiina ogamba nti wano oba wali bonna bakkiriza bukkiriza. Ku kifo ky'omubaka wa paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'e Kalungu, Aisha Sekindi yesimbyewo ku bwannamunigi n'avuganya n'abakyala abalala 3 okuli Zinga Shakira Namiro wa National Unity Platform, Aisha Waligo wa Democratic Front ne Nakkeya Helen wa National Resistance Movement.